James Sekitoye mukulu w'essomero lya St Joseph Bukomba Primary agambibwa okubanga abadde kakatika ku muyizi w'ekibiina ekyomusanvu. Wano abatuuze babadde bamuwalaawala okumutwala mu b'obuyinza. Nze saagala kintu kyonna wabula njagala omujjanjabe sisita wange asobole okuba nga awona addeyo abeere ng'asoma. N'angamba tugenda sobola okumujjanjaba naye tugenda ku poliisi. Entabwe evudde kujjamu lubuto lwa muyizi ow'emyaka 16 gwagambibwa okuba nti aludde nga yeegadanga naye. Kigambibwa nti Sekito wamu n'omusomesa we Ambrose baludde nga bakabasanya omuwala ono. Bwe bakizuula nti alina olubuto, buli omu yatandika okulumiriza munne nti yavunaanyizibwa. Omwana oyo simukozesa. Genda maaso nga amukuba emiggo paka omuwala we yatendewalira n'akkiriza ne bamala akaseera akaneneko ddala nga bamukozesa. Sekito mu kiseera kino ali mu mikono gya poliisi, wabula omusomesa we Okwi yeemuludde atubulidde nti omuwala bw'afuna olubuto yagenda ew'omusawo omu ku ddwaliro e Kasana n'amuyambako okuluggyamu. Kumuleeta mu ddwaliro obutereevu ne bongera okumukolaki okumujjanjaba. Ne ŋŋamba abakulu abo nze neewaddeyo tujjanjaba omwana waffe. Agezaako okukola ki kuggyamuuko olubuto naye kwe kufuna obulumi ne badduka ne bamuleeta wano ku ddwaliro. Omuwala mu kiseera kino ali mu mbeera mbi ku ddwaliro e Kasana, wabula Dr. Sinan Mabuya amyuka akulira eddwaliro lino agamba nti tebannakakasa nkola yayitwamu kuggyamu lubuto naye bagezaako okumuwa obujjanjabi atereere. Obulumi abadde ne pain mu ndera olw'okuba abadde afunye infection etandise okwagala okusaasaanira ebitundu byetoolodde n'abaana. Amyuka RDC Weruwero Katende Hussein Kibazo agamba bayiga omusomesa eyadduse naye avunaanibwe. Tugenda kulaba nga bakwatibwa bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Alton Scovia Nakamya, NTV.